Era nga olunaku lwa leero tusanze omuyimbi Catherine Kusasira tumusanze wano ku offices eza Kusasira Beauty Cream offices ku kitebe ekikulu tumusanze mu office ye omanyi ebintu by'abayimbi okola office embi tebagala kola office nsanga Makindye nsange wagondi ko ali mumenya abagagge ne mubalumya emitwe bakuwe sente bakusaza oli mukulya mayirungi but anyway tusanze omukyalo mu office ye mukole ku office labika bulungi furniture mulungi mukyalo labika bulungi 2019 Catherine njalo obuze kubakulaba awo tulyoke tutunulire ensonga eziddirira abawagizi bange mwenna abakyala abaami mwebale kuyingira mwaka 2019 ate nsanyisa okuba nti ndooza nyingidde TV 2019 ne interview y'omulembe mu byoyogedde ekyalo ekituufu nnyo owaye kati ensonga esookera ddala 2019 twakamutambulako ennaku zizino 23 ensonga esookera ddala Bebe Cool mukwano gwo nnyo ona daily oyogera ne Bebe Cool emirundi emeka ku ssimu nyinza okwogera ne Bebe Cool olunaku emirundi ng'ena okay n'okusukamu that is phone call WhatsApp webityo okay mu mbeera eriwo olunaku lwa leero Bebe Cool guno mwaka gwa kubiri buli mwaka nga gugwako akola list yakoze list y'abayimbi abasinze okola obulungi 2018 kyannaku nnyo nti mube yakoze nabadde nkusubira okuba mu bataano abasooka obw'ekkumi oba ameka saakulabyeko obuzibu bwavuddewo tokoze nkoze naye mu kusinziira kwe mu ndaba ye ye bw'ati bwe yakirabye okitegeera kakati byanjawulo Bebe Cool si muyimbi wa band nze ndi muyimbi wa band ye ayinza okuba nga tanyumirwa band naye ate nze nyinza okuba nga nyumirwa band ate nga nyumirwa n'ennyimba ze oba ne raga we oba raga oba reggae whatever kakati ye band ayinza okuba tamulowooza kati bambi nga yandimunyumidde nsuubira okuba nga yandimunyumidde naye tamulowoozaako nnyo nga ye ale simunenya kuba kibaawo yes okay mu mbeera y'emu eyo Bebe Cool mu bigambo bye yayongeddeko n'agamba nti ababandi omwaka oguwedde temulabikidde ddala bwe kuba kusoma temwasomye temwabadde mu kibiina okyogerako ki ekyayinza okuba teyetegereza bulungi mwanyinaze naye nga mu baband waliwo ababandi bemanya bakozeeko nga bo saagala abantu bagane nti polereza band music kubanga ndi muyimbi wa band naye waliwo abantu abakozeeko ababand bemanyi for example mwami nga Misa Kisemakula oluyimba lwe bwagamba onooba luyimba lulungi nnyo it's a great tune oluyimba lwa bandi olulala waliwo omwana Chosen Becky naye yakoze bulungi waliwo omwana omulala bana babandi bakoze Karonato nga badene bitafutafu na CV yakola mbalwa CV olwo lwakola oluyimba lwo lwakola CV yakoze naye producer nimba lusinzo kunkolera about part of me kubanga nsuubira ku mikolo tewali muyimbi wano basinze ku bookinga ku mikolo nganze 2018 kubanga buli muntu anga part of me yes okay nga tuvuddeyo eyo saagala kuyita honorable minister kyonna kyekiri kitibwa kide olw'ensonga nti nyinza okikuyita ate ne bukeera ku makya n'oŋŋamba nti zindi ambasada so enteekateeka ze z'okufuuka minisita ziyimiridde zitya kubanga waliko ku stage emu n'ogamba nti nze minisita w'amabugo endulu yakuba so enteekateeka ziyimiridde zitya enteekateeka ezo sinze nazeefuula wabula abantu bebakinfuula ne balaba nti nsaanira ate munange si kibi kubanga eposi nebaayo mba nfuna ssente empitirivu ennyo manye abantu abafa buli lunaku bangi era sikyevuma manye abantu olusi bayinza okyetanga ekivuma oba ekivoola naye nekiba nga si kibi kugamba abantu bafiirwa buli lunaku abantu balina ebizibu naye bwe kibaawo nga bakimpadde nkyebaliza Katonda kubanga nchikusaana nyino mutima yava gura obulundi bwo bwasoka ddala okuwulira nga bakuyita minisita w'amabugo wawulira otya oyita wasooka kiwulirirawa nasooka kiwulira omulundi gwe nasooka okugaba amabugo Wachule wa Yasini.
oba kuba kirumira bombi nempulira ku social media minister wa mabugo bla 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 nete channuma kubanga mu kintu kye nayingirira nali nkisuubira ndi muntu alabibwa abantu ayagalwa abantu ate nina erinnya ate erinnya tebamwogerako kati nina ebintu byensuubira era omuganda agamba nti omuti ogwengeza gwe bakuba enkonyogo ate omupiira bagoba agulina kakati bwe kibeera nga abantu bapita minisita w'amabugo si kibi okay nga tuvuddeyo eyo Catherine naawe ng'otunudde mu kamera ya TV eggwanga nkuwadde omukisa njawo olondeyo abayimbi b'abataano abasinze 2018 mpayo abayimbi abasajja 5 mpeyo n'abakazi 5 abasinze okukolera 2018 abayimbi abasinze okukola 2018 nja kusooka ngambe nti nze nsinze gwe namba emu kati nze namba emu lwa mpo okubiri mpo ensonga soko njagala kuba bajja gamba kusasira ku mumaka oyimba eki omuntu okubeera ng'okoze bulungi tekikutakiza kumala kuyimba waliwo n'abalala bakoze nga tebakoze mu kuyimba kokka lwakubanga era list bibi kunjagala agiddemu ng'agamba nti abantu abakoze obulungi si mu kuyimba kokka wabula bakoze obulungi omwaka waliwo baminisita abakoze obulungi waliwo abayimbi abakoze obulungi waliwo banabyamuzanya abakoze obulungi kakati kusasira koze bulungi kubanga ndoza nze nzo okutunda amawulire ga 2018 gosinzo okulabikira amawulire wakola okwanjula watambuza amabugo obikoze biweddeyo kakati 2018 njaga mbuli omuntu kyageetisse buli kimu kikoze tuwa muyimbi namba 2 omuyimbi namba 2 omuyimbi namba 2 yasinze okukola obulungi Fikfa Maika mpa omuyimbi namba 3 Bebe Cool mpa omuyimbi namba 4 Chosen Becky mpa omuyimbi namba 5 ompadde bakyala abo tuli kubasajja kati tuli bakubasajja Bebe Cool Fikfa Maika kati mubayimbi abami abasoose Bebe Cool yasinze Misa Kisemakula okay Fikfa Maika okay wokuna Eddie Kenzo then okutano King Saha thank you Baby Boy Serugato inawo munyigidde obo munyigire mu bonus Baby Boy takutayimbye guno omwaka abadde mulivu abadde busy emikolo ebizigo baye emikolo gy'abawuuba kati katuvuddeyo tumenyera abakyala abakyala basinze okukola guno omwaka ogwa 2018 Rema Namakula okay Carol Nantongo good Chosen Becky good Queen Shiba good Catherine Kusasira baweddeyo bwoba teweewulidde ku lisiti eyo naawe tujja kujja tukutunuzeemu kamera okole eyiyo embeera eriwo buli muntu awa endowooza ye everyone is entitled his or her own opinion so endowooza y'omuntu toginyigira because at the end of the day ye aba atutta obudde Catherine Kusasira obalansinza otya ebizigo ne music ne family ebizigo mbibalansinze ntya nti omulimu gwange gwa misana teguba gwa kiro ebizigo bitambula misana okay ate music wange mutambuza kiro bintu bya kiro kubana bakubagenda mu studio ngendayo kiro ne bakubagenda kuyimba ku shows ngenda kiro kati emisana budde obwombo bwa kusinga bizigo okay mpozi n'abaana bange budde bw'okumacha that's good yes okay 2019 abantu basubire ki on the side of music 2019 mbadde mbasuubiza this time njaga kukyusa kubanga abantu batugamba nti tuyimba nnyo music nga bamanyi tetumanyi kuyimba ku style ya music mulala ate nga okuyimba nze nina talent endi munda tewali style ya music gyesobola kuyimba guno omwaka mbasuubiza nti ngenda kuyimba ku music ow'enjawulo gwe bajja okwewuunya bagende nekino kusasira kisobola. That's good. Yes sir. Era bansubira mu birungi byerere. Okay. Nsubira n'ebitu bya mukutambula obulungi kusasa beauty products nti ngenda kulabisa abakyala bulungi guno omwaka balina okuba oboya mu end of year nyina okuba wekirabo kugamba nti bavayo ne bagamba nti tulabise bulungi okusinza ku kyewakola ate nengamba nti njagala nkubiriza abakyala tukole nnyo
That's good. Yeah, waka bulungi nnyo yeah. Tukole nnyo gwe vayo mukyala munamwe nenkola. Togaya bugaya. Noga nti bana tukusasira simanyi muwala wa Bosiko simanyi bichi. Mpulire yababyogera naye okukuba kugaya. Yeah. Kuba kugaya. Kyo wandikoze buuza kusasa tukoze tutyokola okutambuza okujja mu bwavu. Okujja mu bwavu. Togaya bugaya kubanga nange ngezako okujja mu ki? Mu bwavu. Mu bwavu. Thank you so much. Catherine Kusasira owa Kusasira Beauty Cream ne Beauty Products okuva mu Golden Band. Happy New Year everyone. Good morning. Tugende? Okay, Catherine, waliwo embeera egamba nti band music mwagwa temukyalina waaka ng'enjogera ennaku zino ebintu byammwe kugamba byakusika mugwa tebitegeerekeka muli awo mwekwata ku bisubi which is which? Bananga abantu njagala bategere kino awatali band music tewali music. Ensonga kubanga nje njagala mujjemu abantu ba band nga tebali mu kuyimba kuteekawo baraga bokka oba baregi bokka oba barapa mulaba music agenda maaso kakati nze nkyewuunya kubanga ngenda nenyimbako ku show z'abaana ng'abaana nawayimbako ku show y'aba B2C nga manyi nti oba band tebamumanyi nenyingira stage njagala mpe waraga ava ku stage kusasira nzirewo nkula bomuliro kitegeere. Yes. Sikwewana. Neba nkubuze. Band music, ye music omuntu gwayinze njagala mpeyo muyimbi wano agamba nti alina sente singezo omuntu wa band. Mpayo muyimbi omu. Ngayimba rap ebyo kubuuka ebyo ebya jini nga zigwa. Tuyimba ebintu abantu n'omwana wo kyagenda okuwulira enkya tuyimba message. Nyimbe sistereza. Ezitereza abantu eziwulirira abantu ezikola ki kati omuntu wabenda agamba nti band music yagwa tewali muntu atusinga kutugula ku mikolo. Kituufu ekyo mu abasinga okuyimba ku mikolo. Katusinga buli weekend masobola okuba nga nsobola okuŋŋaanya ssente zange. Gwe njagala nze emikolo gisinga ntera okutambula ku mikolo sitera kusangayo baraga. Bo baabulirawo. Bo baddawo. Kitegeeza band music mwali anyinyitide mu bantu. Dokuba nti abantu abawogera band music tebakyakyama balinga abawogezi ba Museveni. Tebakyakyama. Silent majority. Naye nga nja kugamba nti abantu mwenna abalaba Star TV mbatumiddeko nnyo era mbaagala nnyo. Thank you so much. Good morning everyone. Good morning Uganda. Ibrahim gemanya gange twesimye nnyo maama kubanga otuwadde obudde bwo webalina okubanga oyimba music agunjula eggwanga ate abulira eggwanga mu lulimi lwa economics oba commerce oli entrepreneur nawe oli investor mu ngeriyo. Good morning everyone.